Popin Media. Nsaba abakulu abali wano kubanga Kalangwa abadde ne family bbiri ey'omumusaayi n'eyaffe ey'ebyobufuzi. Ffe tujja kutambulira wamu kuba ffenna taata waffe abadde Kalangwa. Naye tusaba mutukubagize Ssebo Secretary General, mukadde waffe omukungubazi omukulu, mwetikka obubaka mu bugambe Pulezidenti ti bw'aba agaba ministries addire enda yaffe ya Kalangwa atuweeyo ministry emu Jacqueline Birungi abeere minisita, naffe tunaakaabiranga okwo. Lolwo ebigambo ebyo mukkirize nkome wano nga mbakakasa nti ffe tujja kugezaako okukwata omumuli gw'NRM mu Kayunga district paka okulonda okulala lwe kulibeerawo. Nze Mulongo Kato Dawudi Basajja Ssubi, ennaku eruma mpalo, Kalangwa byatukoledde bingi. Chairman yafa tulaba naye nga tewali kyakola. Aboogera ebigambo ku social media katukkirize nti afudde n'abafiira. Ye bw'afudde mwena jyawo okufa kwammwe temugenda kola ki? Kufa. Ffe tumanyi nti buli muntu alina okufa era alina olunaku lwe lwalina okuva mu nsi muno agenda asisinkane Katonda we. N'olwekyo ebya social media manyi bagezaako okwonoona kifaananyi kya chairman waffe ng'ow'e Kayunga, naye biriwo biraga nti ebyo byakwonoona kifaananyi kyaffe. Ate naffe ng'ab'e Kayunga abategeevu tetusobola kukkiriza muntu kwonoona feesi yaffe. Tukkirize nti yonoona feesi ffe tusirike. N'olwekyo tetujja kusirika nti bwe munaaba temujjukidde famire ya Kalangwa kitegeeza NRM teriwo. Bannaffe ababadde bamulaba ng'akola emisana n'ekiro ku lw'obulungi bwa pate, bwe muba temujjukidde kitegeeza nti temujja kufuna bantu babakolera. N'olwekyo tubasaba mutuuse obubaka eri His Excellency the President wa Uganda nti abakulembeze b'e Kayunga bagamba nti famire ya Mzee Kalangwa mulina okugijjukira newankubadde nga taliiwo. Mu famire eno mubadde mu Jacqueline ate abadde former RDC waffe atukozeemu omulimu munene naddala ogw'okulwanyisa obubbi bw'ettaka e Buvuma. So tujja kuwulira bulungi nnyo ffe nga Bannabuvuma ng'Oweekitiibwa His Excellency mu famire eno mulimu gwasukulumizaako abeere ekyokulabirako eri abalala. Tunyoleddwa nnyo olwa chairman waffe. Chairman Kalangwa ekituufu tazzikawo. Chairman atukozeemu omulimu munene. Nze emyaka gyange gye maze mu byobufuzi emyaka 15 libadde ettoffaali lya Chairman Kalangwa. Wano mu Kayunga buli muntu akimanyi nti Muwonge ebiseera ebisinga ng'ali ne Kalangwa n'oluba lubadde lusozi tubadde tusobola odduyitamu. Chairman tugenda kusubwa. Emirimu gy'obadde otukolamu tewali gw'otulekedde agenda gitukolamu. Kayunga tusigadde nga tuli bwe tutyo, naye tusaba Mukama Katonda akuwe ekiwumula eky'emirembe. Kalisa nagenda naye okuwasa mukyala wange, kati omukyala gwe twawasa tulina n'abazzukulu, ate nange erowa nga agattibwa n'ekirabo yanneegayirira okubeera best man we. Era mukimanyi General tatera kubeera best man w'abaana y'enki, naye nakkiriza era neebaza n'omwami Salim Uhuru ayankonvinsinga nagamba afande kkiriza gwe nabeera best man. Ate twebaza omwami Kalisa omukyala Kirabo yali acomplaininga nti nze nali mu encouraging supporting him mu politics. Nali musupportinga naye ye mwennyini naturally yali politician. Ate yakola ebirungi yamobilizinga. Twagala kwebaza sister waffe Honorable Jackie Birungi abadde RDC waffe munaffe nga tukola naye
ate ne deputy RDC bonna tuyimiridde wano okuyimirira nammwe kubanga tumanyi nti okufiirwa taata kintu kikulu nnyo ne mukyo abantu b'e Kayunga tubasaba musaasire Chairman Kalangwa bw'aba alina bye banyiza kubanga Bayibuli etusomesa kusonyiwa atasonyiwa tojja kusonyibwa so okwagala kintu kikulu totulawo n'ogamba nti ate oyo ayinza okufa ate gwe bonofensha so tweyagaliza muno bubi kubanga Katonda atwagala tuli bumu n'olwensonga eyo bannakayunga tubeegayiridde ebigambo bibe bitono Katonda yatonda omuntu n'amanya nti olunaku gundi omuntu oyo nja mutwala tukkirize tulina gye twava era gye tudda so Chairman waffe olwaleero tumusabire Katonda amuwumuze bulungi obadde mwagazi ow'ekibiina kyo. You introduce every member of your family to love the party. Wagezaako nnyo okusikiriza buli memba wa famire yo okwagala ekibiina kyo. Party will stand with your family. Ekibiina kikakasa nti tugenda kuyimirira ne famire yo. We have heard your concern about the family. Tuwulidde We have heard the people's concern. Tuwulidde ebisabiddwa abantu aboogeddwa ku famire yo. Tomorrow we have a big meeting of the party. Enkya tulina olukiiko olunene olw'ekibiina. I will present this petition to the president. Ebisabiddwa ngenda kubyanjula eri president. You will have to allow me. I'm not going to be here up to the end. Mujja kunsaasira, mujja kunzikira. Ate ne famire eno nga bwe tukimanyi nti famire eri politiko nnyo ate famire y'NRM tujja kugezaako famire eno tugigwanirire tulabe nti tufuna recognitions ne appointments ezisoboka. Abanenya Kalangwa n'abamulambika obubi ebiseera byammwe mubikozesa bubi kubanga nammwe mugenda kuva mu nsi nga mulese obwetaavu eri famire zammwe so buli omu afeeyo okulaba nti atambuza olubimbi lwe aleme kukeerewa mu bulamu bwe. Ekyaba otuuka amaaso ga pulezidenti yala kino kimugambe kiruma nnyo 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 b'empisi baffe abakyala n'ava n'amobilizinga ba tiktokers ne bajja ne batandika okusanyukira omulambo kibi nnyo 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 ate ng'akozesa esente z'obuyiwa omusolo tukivumirira mbadde nsaba amannya asigadde ze naava plus kulopa muleke twogere ku nsonga zaffe taata munnange twafunye obuzibu bwa ssente bwe NRM wabula disitulikiti yonna nejjula eŋŋoma nejjula pate tuyisibwa bubi nnyo olwakayunga disitulikiti nti ekibiina kya NRM kyayawukana ku omu independent so twasigadde tuli bamulekwa twagala mumanye nti mulina okuyimirira mu ngato za Kalangwa Kaliisa tuleme kujogebwa n'okuyisibwamu amaaso ne pulezidenti mumugambe nti ttiimu ya Kalangwa ng'NRM Kayunga disitulikiti tusigadde tuli bamulekwa tweyanziza tweyanzeege